ndabako nobyanili ali Bukenya waliwo ono simutegeera bulungi kyeranga naddako waliwo nali makati kati awo ndabako omwogezi w'ekibiina Honorable Joel Ssennyonyi ne Saba wandiisi mwami Lubongo yanenga waliwo nakote kujemberi eri kirayanga n'omwandiisi akote kujembere saidi era baagikuba ekifaananyi tebalagala kulaga maaso nnyo kubenge niyo asoja identifyinga ku mumwa wano n'amaaso ekifaananyi kyolina tekiriiko mumwa tekiriko mumwa kalinganga amayembe ameerere so ekifaananyi bakiwa bakigenderedde nnyiniyo aleme kwadeba nenga nnyiniyo alumiriza nti ente eyo eyekubisizwako ebifaananyi amayembe amazima ga Katonda mu gundi mukyala mukatuliki ente eyo bajibbawa bajibba mu bitundu by'ekirasebo bw'onooba ofunye akadde nja kutwala webabba ente ente eringa muntu ente ezaalira ku myezi 9 ente ekula tekuzika terundika so abantu bali mu bulumi bw'amaanyi naye ng'ente eyo bagamba baagirabako mu bitundu by'ekamwokya ng'abakungu ba NUP bagyekubisizaako ebifaananyi mu biseera bya chrismass ate ng'ente eyo nayo yabula ate nga kubagyekubisizaako ebifaananyi kuliko omutuuze w'omukire ente gye yabula mwami Kirayanga nga bamumanyi ng'omubbi ebintu bya mwami Jime bw'aba alina ebintu ku 100 ebiri mu makubo amalambulukufu biringa ku 20% kinaana bibbe. Bino nebyogenda okuwulira mu pulogulaamu eno si birowoozo bya Good Talent n'abagiddukanya wabula birowoozo bya Ssekinnoomu. Okay, naye nga tugenda mu maaso because struggle eno weeri ne waliwo n'abantu abamu abagoberera bye batategeera oli n'abeeraawo banabyakufuza olusakalulu kalwawo n'oyirawo omuntu omubiri ne mukuba endulu naye ng'omuntu gwe muli naye nga bagamba kukuuma lubugo nga kukuuma lubugo naye nga lubale mubbe nga tali mu complete nganze bwe ndali ne Kirayanga era tudrivinga ku mboozi y'emu wangambye ku simu n'ongamba nti owaaye nti ye nalabako ente eyagabwa ku kitebe eki NUP bw'ate oba oyita ekira omukulu gyasinga okuwangaalira nga naye wali kansala waayo nga lwe wabuuza ente yabuze ndagire otuuse okuwayiriza to this extent nze siwayiriza Kirayanga asobola okubba ente lugime lukwago yayinza obutagenda gijja mu kiraalo abantu be ne bagimugirayo asobola okutuukiriza ebigendererwa mpozi ngamba yagula ente enzibe n'agitwala ku kitebe n'agikwasa president mwami Sonko ebbanga lyomaze mu nsi ku myaka gyo towulirangayo omuntu ali mu kkomera nalwaleero nga bamusiba lwamusanga na bibbe ekituufu ate agula ebibbe alina ekibonerezo kinene nnyo okusinga nabye kyanneewuunyisa baba bali bamuziba emyezi 10 gobeera myezi 12 gwaguze ebibbe ndati gwaba promoting obubbi kati olwaleero ayinza okuba ye teyasobola agenda mu kiraalo lwasiba nte eyo naye ng'alina gwe yayitamu n'amutuusaako ente naye ng'ente enzibe emboozi eriyeeta ebyaddala nga tuvudde mu byabekibeki towayiriza siyinza kuwayiriza ndi mukyala wa DP njogera mazima kubanga moto yange ya mazima na bwenga kubanga tuyingira nga tugenda it was it Christmas kwenda mu Christmas abantu balina okudonatinga abalina mu kasente ku kitebe kya NUP badonatingira abo abafiirwa abantu abo mu struggle abalina abantu abo makomero abetaaga obuyambi ne badonatinga naye ebimu ku by'okudonatinga ebyamanya nabo mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeebaza omukulu Kirayanga n'agamba we thank Honorable Kirayanga who has donated a bull ente ennume ate ongati nente ate Kirayanga yabba nzibe Wuuno segenda kukkiririzaamu Kirayanga baba teyabba nte yagula ente enzibe kino nkikubuulira yadiringira mu bibbebbe mu byabukumpanya eva nze nina obujulizi era ente ngiina n'ebifaananyi byayo ng'abakungu ba NUP bagyekubisizaako ebifaananyi ekamwokya ng'era bannannyiyo bagamba nti yeeyo yennyini nja kuba nkusindikira ebifaananyi nga lwogera mpola mukiriwala ekifaananyi kyagala okundaga kyaki nga beekubya bifaananyi enzibe nga beekubye ebifaananyi abakungu ba NUP ne Kirayanga mwali beekubye ebifaananyi ku nte enzibe y'omukulu gye yatwala yiino ssebo yeno ssebo era nja kuba njikuweereza ye aveeyo aŋŋambe nti ente toleke tulaba abali mu kifaananyi wano ye ssebo ndabako nobyanili ali Bukenya waliwo ono simutegeera bulungi kyeranga naddako waliwo nali makati kati awo ndabako omwogezi w'ekibiina Honorable Joel Ssennyonyi ne Saba wandiisi
mwami Lubongo yanenga wali onakote kujemberi eri kirayanga no mwandiza akote kujembere saidi era bajikuba ekifaananyi tebalagala kulaga maaso nnyo kubenge niyo asoja identifyinga ku mumwa wano n'amaaso ekifana ekyoyina tekiriiko mumwa tekiriko mumwa kalinganga mayembe ameerere so ekifana bakiwa bakigenderedde nyiniyo aleme kwaneba nenga nyiniyo alumiriza nti ente eyo eyekubisizwako ebifaananyi amayembe amazima ga Katonda mugundi mukyala mukatuliki ente eyo bajibbawa bajibba mu bitundu by'ekirasebo bw'onooba ofunye akadde nja kutwala webabba ente ng'era bakyaginoonya nakati tebalopa ku poliisi asimanyi oba baloopa naye banoonya ente batewa kuba baloopa balipootinga banoonya ente y'amayembe amanene yeefaananyiza akawa bagamba ente gyetwalaba ku kirebe ky'ente gyetwalaba mu bitundu ente eno yalebwako mu bitundu by'e Kamwokya ng'abakungu mu kibiina kya NUP bagyekubisizaako ebifaananyi kati tetwamanya oba baamala ogyekubisizaako ebifaananyi bagita n'egenda oba bagisala okay omusana gutuyisa bubi nnyo edigaawo tetusobola kusooka malirizaayoko okay ne bagiwa ne bagisala balipootinga ku poliisi bana abanoonye ente ababbi bw'ente balipootinga nga suspect baloopaani bo baloopa nti ente yaffe yatubuzeeko era balina ki reference eyokuba nti baloopa ente ne suspect ali unknown suspect naye bakuba enduulu abalinaanyeewo ente bitundu gye basuubira ogiraba so ne ba-identifying ente ku fayiro kweri ku settlement y'abasirikale ya poliisi ente yalina amayembe nga ya brown ente yali ya brown ya bitanga ya brown erimu ebitanga ebyeru n'ebya brown n'amayembe amanene amawanvu naye nga bw'onookera enkya n'olanga omuntu wo nti yabuze oteebereza ebitundu by'abasuubira okubeera nti byalimu nogamba asuubirizibwa okulabibwako mu Kamwokya nabano bagamba ente eyo eteeberezebwa okubeera mu bitundu by'egundi n'egundi naye nga bw'omanyi nti ekintu tekyebulira ente eringa muntu ente ezaalira ku myezi 9 ente ekula tekuzika terundika abantu bali mu bulumi bw'amaanyi naye ng'ente eyo bagamba bagirabako mu bitundu by'e Kamwokya ng'abakungu ba NUP bagyekubisizaako ebifaananyi mu biseera bya Chrismass ate ng'ente eyo nayo yabula ate nga ku bagyekubisizaako ebifaananyi kuliko omutuuze w'omukire ente gye yabula mwami Kirayanga nga bamumanyi ng'omubbi ebintu bya mwami Jime bw'aba alina ebintu ku 10 ebiri mu makubo amalambulukufu biringa ku 20% 8 bibbe bivaawa bino obujulizi obujjawa muno bwonna ogambe nti musajja ku bintu ebbanga lye nanoonyeza akalulu ka mwami Kirayanga atandika okunoonya akalulu nga kabuzaayo emyaka nga 2 tukatandika nagendanga mu ludo nagendanga mu groups z'abakyala naye nga mwe abasigala emabega mwami Kirayanga agenze owulira obulumi obuva mu bantu nti dayisiza ludo zabulawa omuntu gwe mutambuza nga limbejja bbi nga teriyo byonoonera erinnya omuntu gwe mutambuza nga aliko amazambi mangi naye nga fe omuntu waffe bwe tumuza mugundi ne tumubuuza nange bampayiza naye nga bwemanya wali omuka tewabula muliro twamala nze ng'omunnamala ekituufu n'enkizuula tekyamazima twali tutambuza omuntu gwe tutamala kukolako kunoonyereza kumala nga ffe twesibye ku kimu tunoonya munnakira ajja akulembereko ku kira nga MP atakulengaza mu kira so tusembera okubeera nga tumaliza abantu leero bagamba ki nekuba ekyente kyo kimazeeko nnyo bana ebigambo bya Mumbejja Ndagiro n'omu bw'ati kati gwe bento gwe bitegeera oti abajja ne bakugambako nga yali kansala waabwe temuna tunoonya ente yabula ntibagirabye nga bagikubyako ebifaananyi ebisinga abantu banneesiga Mumbejja bw'onooba oyimusiza ku ddoboozi oba ente yaffe ababbi banagisuula kirengera bwe neeba tennasalwa Mumbejja tunoonyezeeko kati eno yaliibwa dda ente yaliibwa kubanga baba bagirabako mu bitundu by'e Kamwokya ate mu biseera bya Chrismass nga n'abakulu omukolo gwe baaliko gwa kusala bisolo n'okubaako ebintu bye bagula okutwalira famire z'ababonaabona basobole okwenjoyinga Chrismass erabika teyalutonda ku Lwabiri-4 teyalutonda n'amayembe nga bagaguza abagagula bakola mudde amapeesa g'okumwe batugamba bwe bagakola so njagala kusaasira yabulwako ente mugambe bugambi nti kati ente ezo oziraba byatuuka mu kibuga wano bw'oba tolina asikaali akuuma bisolo bye wabweru bwe weefulumira osule ku kyoto nayo ebisolo byammwe mubikuume oba si kyo mubitwale mu byalo ewakyali awagazi
wakyali awagati oba olina ssente mulundireko eyo gyosobola okuzimba olugo oba faamu n'oteekayo abalaalo n'okugisiba n'ogisiba naye ente esula wansi w'omuyembe oba omufene leero bw'ogisanga weebaza mukama enkyo oyinza obutagisanga oba wagisumulula ku ttale naye nvumirira ekikolo ekyo kyabakolebwako abalunzi abo balunzi bebeezaawo afune kututa afune kasente k'omugwa abaleetako ente enkazi bwe bityo bwetyo n'alundira bwereere bambi mbagumya tikasita baasigaza obulamu n'obwongo bajja kugulayo akayana akalala batandikiraawo kuba ente eyinza obutazuuka ekitundu gye yalabibwa si wangu naye ate nentuuka n'okugamba bannaffe abatuteeka ku puresha manyi jima alina ekintu kimu jime okulemererwa ayonoona jime bwe yawulira nti pulezidenti agenda kusala ente okulaba nga asanyusa famire z'abo abali mu makomera n'abaakitibwa jime oba talina ssente waakiri agijja mu lugo muneebala wabaawo amubbirako nti pulezidenti agenda kukola ki kugaba ente kugabula bw'oba olina ky'olina osobola okukola ki osobola okubaako kodi jime yapaala n'anoonyaawo nga ne sente talina nina okuwaayo ente nenkanenkane ne pulezidenti namba bannabyabufuzi bannange pulezidenti naye yateekayo eya jime yali yakubiri naye yawaayo ente buli omu yatwala kasobodde naye n'omukulu alaba nga obuzito bwe yeewulira yali alina kuwaayo ente so bannabyabufuzi bannange bw'oba owulira nga tonnatuuka ku ddaala lya muntu teweereega kutomera nkalajje kutomera maggwa weepime ky'osobola otherwise tujja kutomera bye tutaasobole kubanga twagala okuimpressinga eggwanga n'okubaako be twenkanankana nabo nga tetuli benkana benkana okirengera ndowooza funa bannabyabufuzi bw'omanya nti oli ku mutendera ogwo beera okwo naye okubeera mu life eriddinaayo toyina ate neweraga nti oyina nnyo kibi n'abantu ojja balowoozesa ekirala kati raba sajja ente gye yagula oba yagigula ssente mmeka nzibe ente jime kirayanga gye wagula okutwala eka mwokya okwongera ku ya pulezidenti basalire abafamire ezaali zirina okwebwa chrismass yali nzibe mwami jime bajibba mu bitundu by'ekira temumanyi toba ye yagibbayo mwenyini we bamubbira nzibe anti ye yatwalayo ente nzibe oyo nomamuyita omumbe ejjandagire bannange ebimu tebiba byaffe ng'abaproguramu eno naye biba bya muntu sekinnoomu nga bwobeera okulaba wempulira ebyente kikyomaliriza nakyo eri abantu tute abantu bano tubasiibule kubanga nga mpumbawumba ebyo binneewunyisiza nnyo nga mpumbawumba namusa abannamusa njagala nnyo abanjagala ate abatanjagala nze mbaagala kubanga oba oli awo monna nammwe ensonga zammwe lwaki temunjagala nate nze ze simanyi naye katonda abagumya emitima kubanga omubi atavaawo abamanyi oluganda bayinza olumalayo mbaagaliza omwaka omulungi twongere okwekuuma twekuume muki security etandike naffe tukuume ebyaffe tukuume abaana nsabira bazadde bannanga abali mu kanyoolagano kakunoonya school fees zizaayo abaana ku ssomero katonda ateme amakubo egatali tuzifune oba nange mwendi tuzifune abaana baffe baddeyo ku masomero olwaleero okusoma ye muganda w'omunaku tuzifune abaana baffe baddeyo mbaagaliza bye munjagaliza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, bwetyo tubadde olunaku olwaleero n'omumbe ejjandagire nga tutematema ensonga ez'enjawulo. Tukugamba nti subscribinga kwata ku kadde alina kyatese oba kyowabula abeera nga okozesa comment section yawo wansi. Enamba y'essimu nayo weeri 0706794729 obeera nga oyogera naffe butereevu ne tubeera nga ate ogamba nti waayi waliwo kano mwongeremu kano mukole bwe muti wano. Chris the Crown ku kamera ne Ediga Wycliffe Sali mubeere bulungi mweraba.